kyalo kiziiko ekisangibwa mu ggombolola ya Ssaabagabo ekiri mu disitulikiti y'e Butambala, Lule Ibrahim kwe yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 ogwokuna mu 1963 era ono aweza egy'obukulu 6. Lule anyumya nti mu maka ga kitaawe mwe yakulira mwalimu abaana bayitirivu abaateganyanga nnyabwe okugabula emmere nga balya. Wali lunaku nolumu tuyinza kubeerawo waka wansi wa 20. Twatuulanga waka okulya emmere nga maama abega emmere n'atuuyana. Olw'okuba baali bangi, nnyabwe yagabulanga emmere n'etuuka n'okuggwawo nga ye talidde. Era neggwawo nga talidde kubanga aba akyabega bw'ati netugimalawo. Lule anyumya nti nazzi kuno ng'emmere bagigabulira ku lujjuliro nga buli mwana atuula ne yeetooloola essaaniiko. Olwo maama n'alyoka asosootola. Omulembe kwe yakuliranga emmere emanyiddwa y'amatooke era mu kugijjula nga maama addira essaaniiko n'alyalirira. Najja omuwumbo omuntamu n'agussa wakati ku lujjuliro. Olwo n'addira obuwuuwo n'alyoka atandika okubega. Kyokka nti taata gwe yasookanga okubegera. Baleeta akawempe ketulirako emmere bakateekawo. Ne bakwata endagala ze basaanikidde ku mmere ne baziteekako. Ne balyoka bateekawo omuwumbo gw'emmere nga guliko n'obuwuuwo. Obuwuuwo bwe baabegesanga si wuuma za musiki. Ate nga bagibega systematically kubanga kwabeerako sayidi ya taata nga yetalya menvu. Abazadde basinziranga ku lujjuliro luno okutendeka abaana baabwe empisa n'okubaako embala ze babasigamu. Bw'abeera ng'otudde ku mmere ng'olina okumakinga sure nti tomanyiira mukadde we n'osooka kulya nva. Wasookanga mmere bweggwawo n'olyoka olya enva. Okusembyayo enva naddala ez'ebifinga ennyama kabanga kakodyo okutendeka abaana obugumiikiriza n'okuyiga okugabana n'abalala. Era omugenyi bwe yakyalanga nga mulyanga bamuwa ku nva zammwe. Ng'akadde konna omugenyi ajja, abaana bajja abakumirana bwe bajja naye batuuza eyo ennyama gye bakola ki? Tuula naba engalo naawe olye mwana munnamwe mu ekifo n'atuula ne bakwata maama n'akuggyako eyo n'aggyako ekifi n'akikola ki? Nga bakuggyeko enva tewalinanga kunyiiga era bwe watuubiranga ng'ezizo zonna bazikuggyako. Yonna bagikuggyako n'osigala nga osigaliddewo nga kyali kituyigiriza ebintu binnyo. Tolerance and patience. Kati banga kuya patience ne bakweta ya sharing ng'omuntu aze ne bamuwa kuyiba bakigendereranga ne weetugga ne bagamba nti gwe situka ate bw'osituka togenda bweru dda wali newankubadde baali babasigamu empisa y'obugumiikiriza wabangawo we bebbiriranga ne baluma ku bifi by'ennyama. Omulala yebbiriranga n'alumako maama n'amutunira bw'ati nga zizaawo. Bayinanga values ateekamu nga nnyungi nnyo. Nti olujjuliro luno lye lyabanga ebbanguliro ly'omu maka. Naye batunuuliranga ne balaba ali aswankula, ne balaba ali okumalawo amangu, ne balaba ayagala okuluna ye ya munne, ne balaba. And I think we bajjanga values ne bagamba nti ono ajja kubeera mukulembeze wa banne oba ono ajja kubeera bw'ati. Abazadde naddala taata yasinziiranga ku lujjuliro okusiima abaana abakoze obulungi emirimu oba abeeyisizza obulungi ng'abaddiza ku bibye ko n'okubonereza ababa bazizza emisango. Ng'akuwaayo ku kyabadde agenda okulya ku nnyama ye kusiima ate ayazizza omusango era bamugambira awo tewanoze mmwanyi nga tebakuteera nnyama mu sowaani bagikuwa luvannyuma. Ibrahim tajja kwerabira lunaku lwe bamuwenyula kibooko bwe yagaana okulya emmere ya lumonde olw'okuba yali yamanyiira matooke. N'ensituka nga nze sijja kulya lumonde kiro ngakati neŋŋaana ne bakuba emiggo. Si mmere. Kiwanuuzibwa nti okunaabuuka kw'empisa okuliwo ensangi zino kiva ku kuba nti waliwo ennono ezaasulibwa nga bw'owulidde mu mboozi eno. Katukome wano olwaleero wabula tujja kuddiŋŋana Sande ejja. Nze Kamoga.